Okay, Olugero lwaffe olwaleero tugenda okunyumya bagambe nti bugu simuliro. Essanja terijjisa gwenno mmere ndi wano okubanga nkuwa amakulu agalulimu. Njagala otegeere, njagala olunnyonnyoke, njagala obeere nga mwana tofunamu ekyokuyiga. Lwaki waliwo omukulu bamuyita Kyeyune omusajja yalina ebirooto byali bingi nnyo. Mu kutambula omusajja oyo ng'akuba nnyo ng'ayagaza okuba nga mwana tafuna akasente. Kyeyune yayiribanga buli wamu yagendanga n'afuna akasimbi abeere nga mwana tatuusa obulamu. Lwaki lumu bamukubira akasimba muyita waliwo akalimu kalina okuba kwakagejjinja atuukayo agenda mwana takunje atunze ye Kampala saze wadde gwejjinja okubanga akalimu gwena kambesingamu akasente agenda otuukayo ngube bamusubiza mpewo lwatuuka bamukuba akasente ke bakalya Kyeyune yasigala nga mwata alina gwe kyasigaza yali abugujizza nga woza afunye buli kimu naye ate kyasigala nga buli kimu kimugebiridde Kyeyune ewuwi kati akyaka amaziga agamba kale singa nasigala nga nindalinda bugu simuliro mu buli kyokola kyenkusaba kimu kubeera nga mwana tokwata mpola ojja sobola okuwangula nga tugende kanyumero kapaako okubirako eddagala lyaffe. Stay tuned. Okay. Ngawe kiri nti ebyange tebiggwa buwomi nga luwombo lwa mukwera nkomyewo n'ebinyuma ndi wana ate okubanga wenkusomesa ate nga woyiga ebyange bibeera gwe tebibowa ndeese eki wano mu kanyomero kapaako eddagala kuleetedde kye bayita ekimwankulata wamwe mukiyita mutya nga mu comment section aba kimwankulata byonna byonna gye kiri emigaso kirina mingi nnyo era nja okugikumenyera emutingitini gy'oyagala okuba nga otegeera ogusooka mwana ttu gwe negulina buli omu agumanyi kuba wakujjanja biwundu ofunye ekiwundu oyagala okukikaza ddakiika emu bbiri kwata ekimwankulata abakazi abagenze gwenno mu bino ebiyungu ne basangayo ebirwadde nga bino bikandida kino kyangu nnyo fumba gwe weewoteze ebeera ng'owonye ebirwadde ebyo gwenno ebimu ate kuleetedde ekirwadde ekirala olina amaaso gakuluma kimikwatira ddagala kwata ekimwankulata ddakiika emu bbiri gwe butolinza mu maaso ojja kugaziba nedda teeka mu mazzi gwenno ofumba yimunguza amaaso g'obeera nga gw'owona kirina eddagala lingi nnyo ebikolo bingi nnyo ebimu tukifunako ebintu bingi nnyo byenjagala oyige naawe atannavaamu obitegeera beera ng'oyiga njagala oyigirize munno mu comment section awo ku EthnicPrides kwe tubeera tusimbudde. Yes, nkomyewo era gwenno n'ebinyuvu mu kanyomero kaffe ak'obuwanga gwe n'ennono ndi wano okubanga nkusomesa ku nnono eyaffe kaasangwawo gye bajja ne badirya ku luno tugenda kwogera ku kintu kino omanga kye bayita omutaango obadde okitegeerako omutango kye ki guno gwe mukolo ogukolebwa oli omuntu yenna anaatera otandika lubaale wabawo ensobi zonna ezaali mu lubaale we wamu oba w'ekika yonna yonna giwakulira eyo naye ng'omutango guno gwe mukolo ogusookera ddala nga tonnaba kugenda gweyo gye muyita amasabiro olina okutereeza gwenna ebyasobamu obiggemu obeere nga mwana tokola gwe ebinyuvu nno ate bajjajjaabo yennyini yagenda kutegeeza nti kino kirina okukola muzzukulu wange okufuna kino omutango mukolo gw'amaanyi nnyo gw'ayagala okukola oleme okubanga ate gy'ogenda bakuddisaamu mubeeru temubuukanga mwana ttu mikolo gya mutango bw'onaabuuka omutango ogenda kuba omenyekedde bwereere kati ntegeeza bonna bawanga n'ennono omutango mugusomesa abaana n'abazzukulu abaliddawo baligamba gwenna abalisangwawo nti nno bino bwatuuze kimoko yabyogerako ku EthnicPrides show yaffe eŋŋanzi EthnicPrides Organization yegikutuusaako kusoma nnono na buwangwa kutegeera kyaffe ekya safawo ekudinasangwa zedmu kusaba tontomi tugende kanyomero kaffe akalala ke bayita ak'ebikoco.